Muyimbi Rebecca kukkiriza abasinga obungi gye tumanyi nga Chosen Becky avuddeyo n'abanga ayogera amazima kiki ekisumbuwa omwana babadde bamuvuma n'ababadde bamwogerera buli omu munnange n'akwata ku mimwa essaawa eno etwogerera maama w'omukulu Mulangira Ndawuse ye yavudde mu bulamu bw'ensi eno kitalo era kitalo ddala. Omuyimbi Eddie Kenzo avuddeyo n'abanga ayanukula Rema Namakula ne Dr. Hamza Sebunya byonna tujja kubanga tubiraba mu maaso awo. Ate abaana ba airport pickup aba youth ababadde befunira omulimu ogwo essaawa ya kakati balajjana okubanga gavumenti ate yabataddeko obumotoka. Ate tulaba nti abanaddiini bavuddeyo kubanga bawabula ku baana abavaayo okubanga ate bakyusakyusa amadiini ate ne bakola ebintu ebitagasa. Ate abamu bavuddeyo kubanga bawabula abakyala nga babagamba nti munnange befeeko engeri gye balina okubanga beekumira ku mutindo mbu obuwala bwa yunivasite bulemu okubanga ate tuwalako abaami. Byonna byonna ngenda kubanga mbikutuusaakawo naye nga nkugamba kimu nti oli ku NCK TV munnange gwatana subscribinga kikadde obeere ng'osubscribinga ku channel yaffe. Womala okusubscribinga munnange onyiga akade ako katuyambakoko okubanga otegeera nti amawulire tugataddeyo ate n'obanga okola ki ogafuna bunambiro nga tegabanaba kubanga ate gakola ki gaggwako. Omuyimbi Chosen Becky abasinga obungi bwe tumanyi nga Chosen Becky naye nga amanya gamatuufu ye Rebecca kukkiriza yavuddeyo mu nnaku ey'ekitalo ng'ayungula amaziga n'ategeeza munnange biki ebisumbuwa omwana nga taata w'omwana bw'abadde abimanyiko era babadde bakommuniketinga okusinga nga bwe babadde bagamba nti taata we yasindikira omwana ebivaako okubanga birwaza omwana we n'abanga akiralifayinga ensonga zonna we zirina okubanga zitambula. Nga tuvuddeko eyo tulaba nti maama w'omusajja mukulu Omulangira Ndawuse ye yavudde mu bulamu bw'ensi eno era nga enteekateeka zonna ziri mu kkuba okubanga olunaku lujja kuba lunaku lwankya abenga agalamizibwa mu nnyumba ye ey'olubeerera era nalabyeko bannaddiini naddala abakatuliki nga balajjana nti maama ono abadde yeetanira nnyo okusaba ssaako n'okubanga ate nga yettanira nnyo ebyo okubanga akulembera ebigenda zine akulembera ebintu bya chachi kwegamba abadde memba omukukutivu era nga bwe bituuka ku mirimu gya chachi nga teyeesika yadde n'akamu era nalabye nga abantu b'e Katabi nga munnange bamulajjanira nnyo nti abadde mpajiruwaga era bavuddeko nti era kibakubye wala nnyo kitalo nnyo era kitalo ddala. Atusabira nnyo omwoyo gw'omugenzi nti Mukama abenga gwe kiwumula ekirungi ate ne tweyongera okubanga tusabira omukulu Omulangira Ndawuse nti Mukama mugumye n'ab'eŋŋanda n'emikwano gyonna nti Mukama abagumye mu kaseera ng'aka kazibu. Tuddewo omusajja mukulu Edirisa Musuza. Edirisa Musuza ono yavuddeyo omunnange n'abanga agamba nti musanyufu nnyo kubanga yakyala era nti musanyufu nnyo mu bufumbo bwe nti essaawa eno buli kimu kiriirigwo era n'ategeeza nti munnange omukyala Rema Namakula tamulinaako buzibu naye nti ebigambibwa nti yagamba nti gyali musanyufu nnyo nti ekyamujja mu bufumbo alyoka afuna omwami omulala yayagala kutuukiriza kirooto kye nakufuna omwami afune essanyu ng'omukyala omufumbo. Edi agamba nti omukyala Rema Namakula yasubwa bingi nti kubanga essanyu yali agenda ddefuna mu maaso eyo era n'ategeeza nti essaawa ya kakati Honorable Fiona Nyamutuuro atambulira mu birooto ebyo eby'omukyala Rema bye yali agenda kutambuliramu mu maaso awo singa yalinda era agamba nti mukyala Rema Namakula yafiirwa omwami ow'ebirooto bye eyali agenda muwa essanyu essaawa lya kakati Honorable Fiona Nyamutoolo mwatambulira. Bino byonna abyogera oluvannyuma lw'okukyala era n'agamba nti munnange essaawa eno musanyufu kubanga buli kimu kati kiriirigo bamumanyi ekisigadde kwe kubanga ate akola ki ayanjulwa mu butongole n'embaga yagenda okubanga eddako. Luno omukulu Edirisa Musuza kiri official kati kiri official era kitwali tugenza okukola mu kukyala
officializing so that we celebrate the officialization. byebyo mwana tu ate nga agamba nti kyekyo era kati mulindirire abasala omugambo simanyi omwana DNA omwana si wuwe ebyo byammwe ye amanyi omwana wuwe era amanyi abatamwagala be banje nga tuvuddeko eyo munnange tugendeko ku baana baffe bano aba airport pickup abaana abavuka wadde beetanidde nnyo akalima akoko kubanga bapikinga bannaabwe abava ku kyeyo abaana abasinga bano be basookayo ku byeyo ne bakolayoko obusimbi bwabwe ne bavaayo baddeeka bakakalabanye emirimu gyabwe ne bagula obumotoka bwabwe bagamba atujja kupiikinga nga bannaffe ku airport nga bakoze eki nga bakomyewo naye munnange omulimu gwabwe bagulinnyemu eggere oluvannyuma gavumenti okujja mbu neeteekawo obubaasi ate obubaasi buno mbu buli kiipu bwakusitulanga abo abantu abatuuze ku airport mbu babatwale Kampala ku mutwalo gumu bwe bati abaana bano balajjana era bagamba nti gavumenti tebadde nyenkanya nti wakiri bandibadde oba oliyo ne bemployinga abaana bano ne babawa kalima ako ne bakakola instead ate okubanga babateekako abantu babateekako omotoka buba competing ate abaana batuule waka babwe ekyokukola munnange bibino sine motoka gavumenti zekedde okuyuwa entebe zisomba abaana abava ebweru singa bayise bano abaana bulijjo abakolerako abavubuka babato boolaba abaana abato abayiribirako ne bazibawa ne babagamba muzivuge gavumenti eberenge basasula oba mubatwalira mu kitundu oba bwerere nga mbadde musaze oba offer emirimu ne mugiwa bano bennyini abadde bakolerako naye ate ekyewunyisa era muleese balala abatamanyiddwa n'amawanga gaabwe oyinza n'okwekanga sina bannayuganda naye nga abaana babaddeko bayiriba bafubye bafuze obumotoka bwabwe bayizeeko 10 nabeera mubasenze okati balagewa temwawukana na bannema oli abadde amutwalire 10,000 woze omutwalira mutwalo imagine kuva Ntebe paka Kampala mutwalo gwogenda kunywa mafuta genkana kale wadde gavumenti ebyo si bye byavuwaza abantu mwagala abaana bagende babbe mwagala abaana bagende bakole batya basazewo bayiye 10 kyabwe abaana ebyo babikoze nga bebasobola mwagala era baddeyo ku byeyo babonebone mubeere nga mufuna emisolo era mbanyigiriza era baddeyo mwagenza okukitunulatunulamu nga abaana balimu obo business baana bavudde ku byeyo basazewo batule Uganda basetolinge era mbate mbaagalawo ekyamazima tembaagalawo singa mbadde mbaagalawo bennyini be mwandiwadde emmotoka ezo ne mbagamba mubavuge bannammwe obumotoka bamwe mubuzze ebbali mu bupaakinge mubavugire muzine emmotoka tubasasulenga mubatwalirenga mutwalo tubasasulenga kyemugamba be mwaziwadde temugenda basasula ebintu ebimu bannayo kena n'otula n'okawo bakakati enseera gawa bakazi batotobye emmotoka za looni ojjayo n'ogamba nja kukola mpolampola nga bwensasula abaana baali bawumulako n'agamba owaaye kanjiribire wano mpolampola okusinga okutambula buli wamu mugenze bakubako kibaati kye bateetegekedde mutwalo ati simwandize namwe ne mubeera ku 10 nga bali babadde bakola mutwalo era for free kyokka ate nammwe baanamu okumanyira muli bakatala mujja kujja mulinnya zino ez'omutwalo muwagire bannammwe bali bwe banaabeerawo ng'emmotoka zaabwe temuzirinnya bajja vawo bagende ezenambole tewaliwo wali ezenambole tezapaakinga waliwo we nambole motoka nga byetirivu lwakuba nalaba baabijjawo olowooza baabiteeka bali babirese kutwala abantu mu Kampala muveeyo kubira munno gyali oba Asha Kama oba Kama yenna oba ani yenna oba Vegas oba ani yenna bwe gwomanyi oba Rama oba ani mukubire mukame njagala kunona ku airport okwate emitwalo gyo 10 omanyi nti oziwadde munno gwogenda osanga enkya n'omugamba nkubulire ero siina amuntwala okusinga okukwata omutwalo oba gumu oba ebiri oziweeyo emmotoka bwe munaaba temulinnya ebimotoka byabwe tebagenda kubeerawo era singa ojja n'obayitako buyisi tukutwala nti mitwalo 10 sente nnyingi nye obanga oyina kyoyagala ozireka emmotoka zaabwe ne bazitikka bulungi ne bazirinyisa ne baddayo ne bazijja zabadde ne bazipaakinga oba ne zikola ebirala
mu bizibu ebirimu bannayuganda balabye nga abaana okuva Entebbe okujja wano e Kampala kyekizibu ekinene. Leero mukozeseemu ku bwongo. Mu bizibu ebirimu bannayuganda bagenze okulanga abaana okuva e Kampala okuva Entebbe okujja e Kampala kyekizibu ekinene bavudde ku byeyi omaze ku kyeyo emyaka 2 oba 3 tebakulondoola nako ne bwolwala n'okola kyesimu bajjako nje ne bw'abaani n'omukaati wali agenda kukulumirirwa kuva wali Entebbe kujja wano etwengalabe ng'olinnya yati muzirekeewo emmotoka zaabwe muzibalekerewo mulinnya ez'abannammwe bannammwe be muyiribye nabo be mutobye nabo abalina famire zaabwe nga naawe muno omuwa 10 n'ogamba nti ono mutaddeko ettaffaali agenda akulira abaana b'omugaati oba asasule rent. Ebyo munnange ate bannaddiini bawabudde yes waliwo nti abantu abamu abagwefuulidde omugano nti omuntu akyusa ddiini ate n'adda mu ddiini eno n'akola ebitagasa oba ebitagenda. Waliwo mwana muwala yabadde yeewaana nga we yava mu ddiini y'obusiraamu n'asiba ku biki ku poko joint bintu bwebityo naye bamuwabudde na biki ebiyinza okuba nga bivaamu ate ebitali bituufu oluusi ne bikosa bulamu bwe gaggano. Yeffe abaana b'abahaji ne bahajati naye nga tetuva ku poko joint. Yeffe abalina amanya g'ekisiraamu naye nga tubeera ku kyaki. Yeffe abaana bammwe be mwali mubikkirira naye kati nga tweyagala twasumululwa nti twafuna eddembe mu Yesu. Yeffe be mwateekanga emmanju ne mutugunamira naye kati mutulaba ne mutwegomba. Yeffe abali embizi naye nga ate mwagala okutukwanira nga mutukwana ate nga tugirya tujja kutibaliisa olunaku olumu. Naam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oyo mwannyinanze oba mwannyinaze Jaira emuganda wange muwulidde yeye yali muwala wa Hajati ne Haji naye nga tava ku poko joint. Yeye yenyumiririza okuva mu ddiini y'obusiraamu, which is okay. Allah subhanahu wa ta'ala tugamba mu Qur'ani entukuvu ba'da billahi minash shaitani rajim la ikraha fi ddin. Omuntu oli waddembe okubeera mu ddiini yonna gy'oyagala qad tabayyana rushd min al-ghayy. Ye yamala okwawulira yakuteerawo n'akuteerawo amazima gaamala okweyawula ku bulimba kati kiri gy'oli okusalawo either ogoberere ekkubo ekyamu oba ekkubo eggolokofu. Wabula kyenjagadde okujjukiza mwannyinaze bw'obanga genuine wali mu busiraamu nakino baakigambanga nti Allah ow'ekitiibwa si mwetaavu eri kitonde kyonna, talina ki kyakwetaagako era tolowooza nti gwe mu kuva mu ddiini ey'obusiraamu kyamuluma oba omulumya bw'ogenda otandika okulya embizi. Talumwa. Bino byaba akulagidde okukola ye nga Allah subhanahu wa ta'ala in the end of it all you're the beneficiary. Atugamba mu Qur'ani ntukuvu mu sura eya 29 suratul Ankabut agamba Allah subhanahu wa ta'ala waman jahada fa innama yujahidu li nafsi. Okulafuubana kwonna kw'okola byonna byaba akulagidde okukola okuteeka mu nkola gwe kennyini oba ogasa bwennyiniibwo you're the beneficiary. Ye talina waafuniramu. Inna allaha la ghaniyun 'anil 'alamin. Allah subhanahu wa ta'ala si mwetaavu eri kitonde kyonna, talina kitonde kyonna kyetaaga. Okuva mu ddiini busiraamu takosebwa takosebwa era talina kyakenderako ku bwakatonda bwe. Yeeyongereyo n'akugamba mu sura eyokusatu surat Ali Imran agamba Allah subhanahu wa ta'ala waman kafara fa inna allaha ghaniyun 'anil 'alamin. Bw'aba alina kyakugambye okukola oteeke mu nkola n'ogaana oba n'ojeema kimanyi ye tekimuluma. Si mwetaavu gy'oli talina bwetaavu bwonna gy'oli gwe ng'ekitonde oba ebitonde ebirala byonna. And actually ffe beetaavu eriye. Ekyokusatu wenyumiririza mu kubeera nga olya embizi which is okay, naye omugoberezi wa Kristo omutuufu naye mwennyini akimanyi nti okulya embizi kyawerebwa oba kyamugaanibwa. Wabula njagadde okuwabulamu katono ku nsonga eyo y'okuwoomerwa akavaako. Okunoonyerezako kuvuddeyo nga kulaga nti oyo eyettanira ennyo okulya enva ezo either agifaanana mu bintu bibiri: okufaanana ekifaananyi kyayo yennyini oba okugifaanana emize gyayo yonga embizi. Simanyi, siri mu kuvuma era siri mu kuvoola, saagala onfune bimwannyinaze. Omulabi ali mu comment section y'anaatubuulira g'oyinza kubanga ku bibiri watwala ki, wafaanana yo yennyini oba wagitwalako mize. And egimu ku mize gy'embizi egimanyiddwa ku yo ye kyekisolo kyokka mu bisolo byonna ekiri ebisiyaga. Kati simanyi wagifaanana mize oba wafaanana yo yennyini.
Assalamu alaikum. Lowooza obiwulidde bulungi ate waliwo omukyala omunaddiini naye avuddeyo okubanga awabula abakyala nti munnange obwana buli ku buyunivasite obunyirira nga buli ku nakyo mbo nga bunyirira naye mbe abakyala mukoze mutya okubanga mwekuumira mu bufumbo bwanyu obwana obwo ne bulema okubanga ate bubabbako abaami bammwe munnange abawadde amagezi gabuwa nti obwana buno bwaka nti mutuufu otunula ku mwana nawe n'ogamba nti omukazi yazaala nti ddala ono mwana w'omukazi so n'abawa amagezi biki bye balina okukola okuba nga beekuumira ku mutindo. Omukyala oli eyo wuliriza bino bulungi. Abaana bafuluma Makerere wano nga taliiko kizigo naye ng'alinganga malayika bwafuluma ate tebagenda bakweka bbaawo bajja kujja mu kyaki ate oyo gwolaba era ajja batunuuliraga abaana bavaayo ku busozi kati naawe beera ku peesi mukwateko oyo akulinaanye tofaayo batomanyi kyali mugambe mukwano weebereremu weetuninge koleera emyaka bagikubuuze bubuuza naye nga gw'olwana. Obuddooza mukawulidde ako omukyala babagambye nti mwetuuninge muleke obwana obuto kubanga bubatwalako ki nti yambala batuuke kubuuzabuuza nti naye gundi alina emyaka emeka nti emyaka gireme okubanga ate gikulabikako ku maaso oba oliawo n'omuntu okubanga akubalira emyaka egitali gijjo nti kola buli kimu ebitono n'ebingi weeteekemu kasente onyirire osobole okompitinga n'oyo omwana ava ku yunivasite mbu ng'alinga mata omukyala abawuliridde wabula ate nga mu butuufu talimba agambye abaana gye bali abanyirira abalinga amata naye mukyala ali eyo nti okwekuumira mu bufumbo bwe obufumbo bwona bwalina okwekolako nyirira yambala nti omuntu atuuke kwebuuza nti ye mukyala gundi alina emyaka emeka bannange nga takaddiwa nga takula okitegedde amagezi munange agawadde abakyala gabuwa nti ate muleme okudda eyo n'odda mu kukaaba yanzibidde omwami wange ate omwami bamunzibako bamutwala bakole wekozesa bikolwa byokka wekuumire mwami wo baleme okubanga bamukutwalako muganda wange bingi nnyo byenkugambye ntannakolwa leero ate munange tugendeko eri ewa Gravity omutujju ne mwana muwala Shakira oluyimba lwabwe bo abadokita balulemeddeko bagamba nti oluyimba luno lulina engeri gye luvoolamu ekitiibwa kyabwe nga badokita n'engeri gye bakolamu emirimu gyabwe nti naddala wotunuulira ebintu obiri mu luyimba luno bo bagambye nti nedda terusaanidde era beeyongedde okuba nga bakobola UCC nti etunule mu nsonga zino oluyimba luno balubaaninge mbu oluyimba luno balubaaninge wewaawo nga waliwo abakyawolereza bagamba nti ono ati bateekamu ati nti naye woowuliriza n'oluyimba lwolwennyini terulinaamu kabuntu nti luyimba luno lwosobola ogamba omuntu nti gundi yayimbye okitegeera nti bwandibadde nga kale tugambe nti eri vidiyo nga mulimu nti bataddemu ati singa music yo yokka wakiri yeeyogerera n'ogamba naye oluyimba lwero lulungi lusawundinga bulungi nti naye mu butuufu mbone ebigambo ebiri mu luyimba luyunguza amaziga okitegeera so bo balemeddeko bagamba nti oluyimba luno balubaaninge naye ate nga juzi gye buvuddeko baali bagamba nti oba oliawo Gravity omutujju oba tayagala oluyimba luno balubaaninge batuule wansi mbu kubanga bo tebaagala afiirwe yateekamu ssente ze okushutinga vidiyo eno baagala mbu atuule wansi akyuseemu abeeko ebintu byakyusamu oluyimba nga terunafuluma munnange byonna tujja kuba nga tubikutuusaako nkugamba kimu nti mukwano weyongera okuba nga weekuumidde ku NCK TV awo noomala kwekuumirako kola ekintu kimu subscribinga ku channel yaffe womala okusubscribinga ng'onyiga kade womala okunyiga kade munnange ng'otuula weesirikira ebisigadde byonna tujja kuba nga tubikutuusaako obuterevu wano wokka ku channel yo eŋŋanzi kantwala omukisa guno okubanga mbatumirako mwena yonna gye muli yonna gye musinzidde abali emitala w'amayanja abali kata abali Dubai abali mwenna nga muli naffe waneno ku channel yaffe ku NCK TV mukola kyamaanyi nnyo era mbagamba kimu nti Mukama Katonda oyo agaba atakuumira mpeera ate munanga atalya mandaazi abawuli kimu kye musinga okuba nga mwetaaga si kyangu omuntu okuba nga abeera nawe from Monday to Monday nga abeera buli kaseera nga munnange wotaddewo amawulire abaawo okuba otambula nammwe tusima nnyo
era tusiimira ddala tugamba nti temujjanga okwo tukomawo.